Palaso ne kati tukyamulinda. Eno musango Alien Skin jayingiziza wano eri Katwe kunoonyereza so ne kati tukyamulinda eri oba Buloba oba Wakiso agenda yingiza omusango gwe ngeri gye bamulumbye ku stage n'ebintu ebirala tanaba kututukirirawa Buloba oba Wakiso wadde mpulira and waliwo meeting bateeseteese mu National Theatre leero wakati wa Alien Skin ne Palaso kati ebyo si byange. Ibikolwa bya Alien Skin ne Palaso beetaaga bujjanjabi. Ate bonnamba manyi Palaso mumanyi Alien Skin mumanyi. Alien Skin Katonda akuyambye akulinyisiza mu bbanga lya mwaka gumu. Omanyi Katonda Michael Jackson yagamba nti ekintu ekyasinza obuzibu kwe kumanaginga success. Neweekuumirayo. Ate Palaso kyakoze tekibangawo. Noyimbula emiyaayu negiyasa endabirwamu z'emmotoka ez'amayumba. Oba mumanyi muli b'amaanyi lwaki mwekwese kati? Lwaki mwekwese? Poliisi ebakola ki? Ebanoonya. Njagala kulaba bwebagezaako nti bayita Palaso mbuba mugalide kiri bweru. If we are to take Palaso in, they have to take in that full. Yes, equal force and equal rights. No drama. Palaso tewali amunoonya. No one is hunting for Palaso. Wali mu ggwanga naye ali mu kuzannya akazannyo ne poliisi ne RSA oba Resident State Attorney bamutwale mu kooti naye bamutwale ebuzira for 1 week. Ekyo nkuwadde exclusive nano but against the national promoter. Ali mu kuzannya ayagala mbu bamukwatire ebyo bye twalabye. So ng'ate Alien yagamba nedda nkusenye sigenda kuwaayira era kimunsaba gw'ekisaako. Naye ye yagenze okulaba ng'omusajja adalooza agenda kumuddiza omuliro gy'agaanye. Atali mu kizannya because kisoboka. Is even investing heavily. Kulanga agenda keruzira at least naye wiiki. Wabeerewo ku free Palaso. Akomewo mbu naye ng'asobola abantu okujja okumunona ku kooti. Palaso ajja kusemba nakyo ajja kufiira mu kirimu. Nabulidde nti poliisi enoonya Palaso kumukwata kwebyo ebyakolebwa mu maka ga Alien Skin. Ndowooza bulijjo olaba kye mbagamba nti effujjo ly'okola ligenda kuleetebwa ewakaawo ate wakaawo waliwo famire yo omukyala n'abaana. Ebivubuka bya Fangoni ebimu ebirina obwongo obutono ng'ate bivuma ffe tetutegeera bituwemula buwemuzi ku social media okwo naye nga kitwogera kiba kituufu kati bazze ndi mu kwoza waliwo maama we waliwo abaana be lwaki mwamulumbye naye nga bulijjo tubagamba effujjo oliko olugera likola ku muntu omupango effujjo gyakulunde bulungi wakaawo. Abavubuka nabo bazze n'amafuta gaaganye bugaanyi kwaka kuba basoose ne bagayiwako ne ku mmotoka eyo Range Rover. Kakati Palaso poliisi emunoonya. Leero waliwo meeting egenda okuba ng'etuula. Actually batandise lunaku lwa leero. Waliwo promoter kuli n'abo aba stakeholders mu ndongo oba mu industry Uganda ey'okuyimba. Balina meeting ku National Theatre laba nga bakkaanya wakati w'abantu bano ababiri bwe bayinza okuba nga ate battaanya ensonga zino okuzimaliriza oba oyaawo. Poliisi egamba nti Palaso agenda wabiri omusango kubanga tanasaayo musango ku Alien Skin ddala e Buloba ne wali eri mu Lugogo oba mu Nkuuka kosa ne wali eri ku Wonder World Kansanga ewali emisango Alien Skin yaza okubanga alumba omukulu no ku stage era nga poliisi egamba nti Palaso agenda alabika nga ateekayo omusango gwe wali eri ku poliisi naye nga simanyi oba Palaso omusango anaabanga agussaayo. Tulinde tulabe bwe binaggwera mpola mpola naye nga bingi nnyo ebitambula era ebiriwo akadde kano katulinde ubigenda kubanga bigwira mpere video no like akusane comment yo agenda mu comment section tunyumyemu ku katonda tulabe chichi endowooza iweri kakwe video no still olabe ddala biki ebyagenze mu maaso nokolero Palaso no poliisi egamba nti emunoonya era akadde konna egenda kubanga emukwata Alien Skin era kubanga ate awaaba Palaso yassaayo omusango ku Palaso. That's why poliisi enoonya Palaso no kubanga Alien Skin yawaaba pa comment section yo waneeno mpaka comment kwa sawa tukanye ku nsonga
ekintu kyobukola subscribing likinga ne video so jongera ngo sharinga atupe nga tugenda masika kugira emboozi eno obenga ate ogira bulungi agina mu bumenyi bw'amateeka naye ng'ensi yali ekimanyi nti kitadde emundu agina mu butuufu ate ne bagamba inana ya golodi kitatta kyakwata emundu ya golodi bannaaye kitatta yali musajja mwavuyavu nga si ye muntu ayinza okukwata emundu ya golodi gwe kumakya bayita emundu ya golodi bagimusibaku n'abeera mu kaguli awo n'akaaba amaziga neŋŋamba sobbi naye baamwegaana oyo takolera ffe bangi si papa Brian White bamutuusaako ne mu meeting ne parliament neetuula session namba ng'ediscussinga ku Brian White ku bikolobero byakola abaana ab'obuwala so kati bala muyeeganye ono omusajja waffe Alien Skin nze nalabye waliwo ekijjamu ate kyemutannalaba Alien bagenda mwenyigira ku kisaawe naye oyagala kisaawe oyagala sauna oba oyagala swimming pool oyagala kuvuba byennyanja kati awo ye choice yo sasulira Mwami Kibo tukuwulidde nti gwe mukubalwanirira obutonde oze nansana kuyibadde byogerwa ne byolabye nawe ogenda otandikira okutuyamba kuba tubadde tukumanyidde erimbi ya promotion wa music otandikira wassebo kakati era omwami nga bwakunyonyodde mbu ttiimu yaabwe y'abantu abamu yatandise dde okukola community service mu kitundu tugenda bba tukwatagana nnyo n'abakulu bano okwongera okulaba nga tubaako engeri gye tusomesa bannansana naddala kati olunaku olwaleero ffe tuze wano nga Kibo Ghetto Climate Change Foundation kansooke nkirambululemu Kibo Ghetto Climate Foundation kyeki era ekola ki Kibo Ghetto Climate Change Foundation erwanirira butonde bwansi ensi erina akasambatuko keri mu kuyitamu ebitundu omwatatonyanga nkuba kati gyetonya ate ewatonyanga nkuba erusa musana gwaka nnyo obuzinga obumu mu zisemayanja butandise okubbira olw'amazzi amangi ennyo naye ng'ebyo byonna ekibireeta neeyisa zaffe abantu tutemye emiti egya capturinga nga carbon dioxide aviira naddala mu mikka egiva mu mmotoka egireetera ensi okufuna ekibugumu ekya global warming nekireetawo enkyukakyuka mu mbeera y'obudde n'ebbugumu ku nsi kati tukubiriza ffe ng'aba Kibo Ghetto Climate Change abantu okufuba olaba nga bataasa obutonde basimba emiti yamba okukapturinga carbon dioxide oyo baleme kubanga bakola plastic pollution kuba kyomu ku bintu ebisinga okubeera ddala ebibi eri environment kuba plastic tavunda w'omutadde abeerawo myaka gyonna era services zaffe ezo eza climate outreach tugenda bba tuziteeka nnyo mu bifo by'ennansana eno naddala mu bya ghetto waffe tukolera nnyo mu bifo ebya ghetto ebyenzigota kuba ewasinga obba abantu abangi ate abantu abasinga tebafaayo ku bifo ebyo. Pastor Bugembe